Kalama TV eggulo twabaleetedde emboozi ya Kadaama gwe bakako okukola masaagi. Mama agamba Kadaama akole baba masaagi, ekintu kye tulabira ddala nti kya bulabe era kijja kubeera nga gye biggweera eyo nga kijja kubeera nga kireeta obulabe. Kati tufunye bakadaama bangi abamuwadde ku magezi era mu bamu ku bamuwadde amagezi be bano be tugenda okuba nga tuba puleyinga mubeere nga mubawulire bo enteesa yaabwe. Halo Nyawuli, Kadaama TV. Kadaama TV ssebo gye baliko ssebo bale byonna by'otuweereza mukwano bale tubeererawo mu byonna webale natugumya. Munaye nze amannya bampita Nakafeero Faziira, sinzidde wano e Saudi, ngoberedde Kadaama TV okumala emyaka 2 naye okoze ekintu kyamaanyi nnyo n'okutuwa ku magezi ne bannaffe bano abazze batuwa ku magezi wano eno tufunyemu ekyokuyiga tubeerayo ne tubawuliriza. Naye waliwo omuwala ono abuuza ku magezi ag'omukyalo ono eyamusindika ku mwami we amukole masaagi. Bannange nze okusinziira nga bwe ndabye abantu bano era okusinziira nga maze emyaka 2 nkutte gwa 3 naye emyaka 2 kagube mwaka gukumala okutegeera ensi mw'oli kiki kyetegeeza naye k'obeereyo wano e Uganda ani akukkiriza okukwata ku bba. Bano abakyala tebalina mulimu gwe bakola, omulimu gwabwe omukulu ennyo kuwubira musajja we gwe mulimu omukulu. Tebakola omulimu omukulu gw'alina kuwubira musajja we gwe mulimu omukulu gw'alina. Naye omukyalo oyo waba talina kyakoba ku bulamu bw'omwana oyo kyakola si kirungi, n'omwami oyo kyakola si kirungi. Wabula omwana oyo muwa amagezi, we baddamu mugamba nti bamukole masaagi mugambe nti nze nakubye ku ofiisi oba ku kampuni yange oba mu contract gye nakola bino ebipapula tebiri mu kukola masaagi. Abagambe bwino Omuwarabu ky'omugamba nti tojja kukikola akikkiriza, ajjewo okusinika nabwo amannyo nti kuba omukyala yaŋŋamba nti nkole omwami we masaagi era biri biki era teri buzibu. Ono Omuwarabu ye muntu eyeefuula ssaawa zino n'aba ng'omuntu gw'otegeera obudde buli n'abanga atakulabangako. Omanyi akalimi k'essaawa kakyuka, akalimi k'essaawa kakyuka kayinza okutambula bwe kati, naye Omuwarabu ayinza okutambula nga ye akazza livansi gw'osese wano naye ne bw'obanga atannaseka naye. Ekyo abagambirewo nti sijja kukikola era baŋŋaanyi okukikola. Baŋŋambye mu mirimu gye najja okukola temuli masaagi era bajja muvaako ng'ate namukambwe ennyo. Okiwulira nga namukambwe ennyo ajjewo. Bano abantu tebatwagala, bano abantu tebatwagala, tubaagalako ssente nabo okubakolera mirimu gyabwe naye ekitambula n'ebisenge byabwe maama waleka omusajja wabandi okumutankataanka kuba amukola masaagi kuba awulira bulungi ekyo akite. Naye muntu n'omusajja oli muntu obudde bujja kutuuka ate naye akimanyi bulungi ng'omukazi taliiwo ate ng'omukazi taliiwo katugezi batambula nnyo. Omusajja oyo ajja avuga emmotoka ye adde livansi mu nju atandika okugamba omuwala oyo amukole masaagi. Okiraba tajja kumanya nti kuba ajja mugamba ng'obadde obinkola wano eno nga mukazi wange waali nakati nkola by force. Ekyo kati akyetangira emyezi gye yakakolako na mitono nnyo, emyaka 2.5 omwaka ogumu ogusigadde n'ekitundu. Okyo akyetangire nga bukyali mukwano nga tebinnamuzaalira buzibu. Ajja banyeezaamu katono nnyo bamwefuulire. Bannange bano abantu tebalina mikwano. Omuwarabu talina mukwano. Ekyo akijjewo, ekyo akyerabire. Nze naakakola mu nnyumba 2 gye nasookeramu nagivaamu
ndi mu yakubiri naye ennyumba gye nasookerako nali ndi kwala obuliri mu kisenge ky'omuwalabu nga nkola buli mulimu omuwala oyo nga bw'agambye nti essimu yeebeera essimu naye nga neetooloola ennyumba eri nenkola buli mulimu mu kisenge n'olongoosa emirundi n'emirundi ne bagenda ne beeriiramu nodda omanyi bo tebalina bino bitambaala birongoosa baami baabwe bakozesa bitishu onoosomya bakozesa bino bikonde bino bukiriinirensi obupapula obwo bye bakozesa naye n'osanga ng'asudde muli ebipapula kanimagini ng'omukozi walongooseza ekisenge ekyomanyi kinyirira naye n'ogenda okugendayo beebaka emisana n'ogenda okugendayo olweggulo ku saawaawo nga 12 oba ku saawa nga 2 ku saawa nga 2 olina okuddamu oyala obuliri obwo n'osanga ekisenge kyonna kikubye bipapula ebyo n'ogamba bannange kati nali ngenza okulongoosa ekisenge ekyo ku saawa nga 12 ng'omwami yafulumyemu ng'olwo namubaza okuse mukyala ali wali ali busimye eno bwanywa gahuwa we kati ngenda okuddayo okulongoosa ekisenge ekyo omwami yadda livansi ayambula olugoye kyokka mu kuyingira nze nali nkutamye nga olwo nondalonda ebipapula ebyo saalaba musajja oyo ng'ayingira naye nga nali mazeewo emyezi nga gyali mwenda nga mazeewo emyezi nga 9 naye omukyala yali wali mu ddiiro n'alaba omwami we ng'ayingira kyokka nze sifulumye baanange omukazi yataba omusajja mu kuyingira akyusa ekkanzu ye mu kuyingira bw'ati yeekuba manju oluggi nze saategeera nnyabo nze saategeera nti omwami ayingidde kati omwami yuno yalaba obugatto bwange ku mulyango gwabwe teyagamba nti oba Kadaama tandabye neme butayingira yayingira buyingize ng'ajjamu olugoye lwe ng'ateeka mabega w'oluggi ekkanzu nga nze saategeera kumbi ye omukyala yali akirabye bane mukyala yatabuka namugamba mukwano eyo ensobi eri ku bbaawo singa ye alabye obugatto bwange wali eri n'atayingira kisenge n'amanya nti nze gyendi nnongoosa ye ekimuyingiriza kiki naye ng'omukazi akambuwala nga maze emyezi 9 mbaalira obuliri buli kimu nkikola talina nansobi yonna gyandabangako naye okutandikira awo omukyala oyo yatandika okunninya kagere ku kagere ng'ennyumba ya kalina naye nga buli wemba ngenda okulongoosa ajja asooba alabe ndi luddawa olusaawa eyo olusinga omwami waali ng'ajja asooba ogenda okwekanga ajja asooba kati munnange mwana muwala oyagadde okuwa ku magezi naye ekyo ekintu okiraba obulabe bwamu obulimu ate naawe oli muntu mukulu olaba engalo zo zirina kye zigamba bagamba simenye abaasoma batugamba body language weeri gwe naawe olina kyowulira mu mutima kuba kyowulira mu bwongo bwo ate buli lw'okwata ku musajja oyo olina okutegeera kikyalowooza body language eyogera buli lw'okwata ku musajja oyo gwolowooza kikyowulira oba golowooza kikyalaba kyeyeewulira munda muli ogenza okukyogera nga naawe okiraba kikuyitiriddeko era mu maaso manya obusibu gye buli oyagala toyagala naye nze nkugamba omwami mwensonyiwe omugambe kampuni yange yangambye emirimu gye najja okukola temuli masaagi naawe olaba nga tetusobola nakubasemberera ekintu oba kyayi ojjula oli eno n'olyoka omusindikira eri kati gwe w'amasaagi mukwano laba ogijjawo ku masaagi ng'omukyalo oyo waba tasobola ku masaagi nga bbaawe omwami masaagi amuveeko waba alaba mukyala we abeera bize nnyo nga ne masaagi tasobola mukola masaagi amute masaagi amute wali tonajja nga masaagi ani amumukola va ku mboozi yagala obulamu bwo nze nkubuuliddeko bano abantu tebalina mukwano naddala ku musajja ebyo bakulimba bakukeneka weebeerere mu mukwano bye byange Kadaama TV ebale tuweereza omwami Kadaama TV gyebale kwe bali tuweereza
oyo omuwala agambye ku kyamasaagi kyembadde njagala okwogerako bannange omuwala agenda kwereetera obuzibu muwala gwe oba ompuli ogenda kwereetera obuzibu ekyamasaagi okola otya mukama mu masaagi bagambe newabeera mukyala mugambe nawe sirina kukola masaagi bagende nga gye bamukolera lwaki ggwe mugambe oba osobola yimira muwoyo omukazi mu maaso mugambe nti nnyabo oba oyagala kunjijako wano mutwe oyo omusajja we ojja kujja nga taliiwo aŋŋambe mukole masaagi kati aha wona omunsangako oyagala kundekera wano omutwe gwange nguleke wano nnyabo ekyamasaagi kiveeko